Kakati babuuza nteekako nti ebifaananyi ebyenjawulo ku layout ey'omunaana kubanga baga nti nyinza okuba nyina bakasitoma ab'enjawulo nga njagala kuteekako ku ka size kange kano aka 4x6 nteekako ebifaananyi eby'abantu ab'enjawulo. So katukirabe ate nakyo kati. Okuteekako ebifaananyi ebyenjawulo, so kino kye nafulumiza ngenda ku pressinga Ctrl Z okwanidduwinga jjukira na feelings pattern eri. So nyina ebifaananyi bibiri. Sample ekino kimu twakikozeeko dda mukiraba era bwe weetegereza wano layer eri unlocked. Kino situnakikolako era bw'okyetegereza wano kikyali locked. So katusooke tukole ku kino ate nakyo tukikozese. Tugenda kukozesa bibiri. So ngenda kujja ku image size kiri mu inches ntypingemu 1.5 kabwe twagambye nti by lwensonga nti eri locked gifuula bufuuzi height 2 ngambe nti no okay. Bwe ngamba nti no okay ntisembeze kumpi wakati wano nzije I unlock this layer okitegeera pressinge Ctrl plus T. Malo pressinga Ctrl plus T ndi sizinge ekifaananyi kino. It doesn't matter where you resize from. Kandi sizingire wansi wano nka senti nakyo nkirekerayo ko ka space. Okay, gwe yebuza ka space osoga nti njagala kalekerayo ka space bwe kati nako no ka typinga kyona kyoyagadde tewali kitta. So ngenda kutiki kugamba nti yes oba press enter on the keyboard. So nyina ebifaananyi bibiri. Nina kino nyina ne kino. So the thing is simple. Nsobola okukwata ekifaananyi kino kyennyini ne nkikopinga ne nzija kweno layer yange ne mpestinga. As simple as that. Ne nkiplacinga wempulira nti wenjagala. Ate bwe mba nakopye njagala weetegereze buli lwe mpressinga Ctrl V. Olaba Ctrl V. Olaba ate esobola n'okukola bekiweta smart guides nti smart guides zikulaga spacing ogirabe yo spacing. So ngenda kupressinga Ctrl Z to undo. Ndekeo kale bifaananyi bibiri byokka kandekeo bibiri mu eyo space gye njagala. Ngende ne ku kino ekirala kino ngenda kukikilikingako lumu pressinge Ctrl C okukikopa era nzireyo wano pressinge Ctrl V. Olw'ensonga nti bino ebifaananyi birina height y'emu mbeera nsobola okubiplacinga obulungi wenjagadde. So bwemanya nti this is what I want okyasobola okulisaizinga ekimu awo wennyini mu nfo ekifiitinga weyagala. Bino byonna bibeera tebitta muntu. So osobola nakyo kyennyini okukikilikingako n'okwata alt n'otambuza that is dragging awo wennyini n'okikoperako awo n'okiduplicatingiramu awo wennyini mu nfo awo wennyini ng'okiduplicatingira. So mwabadde babuuza nti nkikola ntya ate ekyokubeera nga singa mba n'ebifaananyi bingi ekyokuba nga byonna mbikozesa mbikolamu passport photos ez'enjawulo ndowooza omaze okufuna idea. Nti gwe kyokola oprocessinga bulungi ekifaananyi kyo n'okijja mu background ozamwetegereza kino sikijjemu background n'okiprocessinga bulungi. Bw'omala okiprocessinga bulungi ng'okirisayizinga ku size gy'oyagala okitegeera ku size gy'oyagala naye kiba kikulu ne weetegereza size gy'okozeseza width ne height. Nti tugeze eno weba nkozeseza width ne height eya 100.05 ne kino kyandibadde kikulu n'enkirisizinga ku the same size okwewala variations nga ze mubadde mulaba wali nga ntandise okubiplacinga. So bwe ngamba nti size ne singa nzirayo bino byonna placings nembijjako
jukira wano tetukozesa pattern wano tupestinga bupestings so ngenda kuddayo n'ekyasoose nkikope nzire mpestinge nkisettinge wenjagala tugezaawo nze ne ku kyokubiri nkikirikingeko nkikope nzije nkipestinge nkyalining endowooza olaba nti kibalansinga bulungi so kino kinyamba nti nsobola okubiselectinga byombi singa nkirikira ku kino nenkwata shift nenkirikira singa nkirikira ku kino nenkwata shift ngera ku kino mba nsobola okubiduplicatinga nkikulage oba n'okwata layer 2 wano osobola okuziduplicatinga boti so mwabadde babuuza pasting otya ebifaananyi ebyenjawulo oteekako otya jjukira kano ka size ka 4x6 ke ka size k'ekifaananyi akasookerwako oba ogenza okuprintinga mu studios oba ng'oprintingira ku print ey'eyawaka kwezi empapula ez'enjawulo bw'otyo bw'osobola okuteekako ebifaananyi ebyenjawulo ku size eyo abantu ab'enjawulo n'ogenda n'okaprinting oyinza okuba olina abantu 1 2 3 4 5 6 naye nga buli omu ayagala akafaananyi kamu 2 so obuprocessinga bulungi obufaananyi bwo ku size gye twagambye 1.5 n'obulekerayo ka breathing space kano ka breathing space bwe tubuli sizinga wano kano ka breathing space ke tulekayo wano ke katuyamba nti bwe tumala obuprintinga ke katuyamba okubukatinga ne makansi oba ne ka machine akakatinga passport photos jukira mu version eri enkadde nga bwe nabadde nnyonnyola twali tuteekako olustroke naye mu version empya ate ebyanguyamu nti background yebeere ya black kati then gwe n'ofaafaagana nawa woyagala okuplacinga wawo kikishuwulira kyewandyagadde okukola so byebyo okujjako nga waliwo alina ekibuuzo era ojja kirekawo mu comment section ate nja kubeera nga nkuddamu tusingane mu byokuyiga ebiddako bijja kuba bya introduction to graphics maze ebbanga nga nkola ku lessons ezo era essaawa yonna naatera okuzita kale tusisinkane ate mu byokuyiga ebiddako yabas